Olutalo Nnaalongo Anteira atabukidde Ssaalongo sb4 akatambi nkalinawo maaso ate ye Winnie nwagi ne ykee benda bambalaganye bekubye mpaka kuwulira bubi akatambi nkalina maaso awo ate ye Tamale Mirundi Junior naye alina kyatugamba n'akatambi nako ngenda beranga nkakulaga maaso awo wasuze otya ogamba otya nyongera okujjukiza nti oli kujjika media video eno jimpere like subscribe nga gwatannaba ate tuberenga ekintu tukikwasaganya malidadi sanna kakati ntandise ne Nnaalongo Anteira nga atabukidde Ssaalongo sb4 nkusaba omwerabireko. Ssaalongo wange Ssaalongo Nnaalongo akuyita soko yitireko wano Ssaalongo n'otula ku TV y'eggwanga Sanyuka TV erabibwa ensi yonna. Ssaalongo n'ogamba tuno tumaze emyaka 8 nga tunoonya ezzadde. Ssaalongo nedda giri emyaka 4. Ssaalongo emyaka 8 gigenda kuwera bwezi nga tuli fembi guno kasita guggwako twasinkana ennaku z'omwezi nga 15 July 2017. Ssaalongo ne tubeera nti kati tuwagala omwana mu mwaka gwa 2019 okuva 2019 2022 Ssaalongo nzadde 2023 kati emyaka 8 Ssaalongo gigenda wera bwezi nga tuli fembi. Ssaalongo lwaki okeera okusala ekigambo? Ngambye kanzije Ssaalongo wange nkutereeze. Zakweterereza otegedde ekintu ekyo. Ssaalongo kyokka ebyaddala mu kyotala giri emyaka 4 bambi giri emyaka 4 nga tuli mu struggle. Katonda n'alyoka atwanukula n'atuwa abalongo omuwala n'omulenzi. Giri emyaka 4 gye twamala nga tetunafuna zadde and we are counting down 7 years down the road. Guno yekuggwako tugenda batukoze emyaka 8 nga nze naye tuli mu mukwano ogwa otegedde ekintu ekyo. Just mbadde nkayisawo ku baddiya angenda abalongo mbawo obudde. Yes, ngenda kuba nkutwala mu lutalo lwa ykee benda ne Winnie nwagi naye nga sinaba kukutwalayo oyo yabadde Nnaalongo Anteira nga kwogase ne Ssaalongo sb4. Embeera bwetyo bweri omukulu sb4 yabadde ku Sanyuka TV n'agamba bali bamaze emyaka 8 nga banoonya mwana. Kakati Anteira mu katambi ako ndowooza omwerabiddeko ng'ali mugezaako kutereeza Ssaalongo ng'amugamba tegyali myaka 8 wazira gyali emyaka 4 gyokka. Walimbye abantu ababadde ku TV emyaka tegyali 8 mwami sb4 emyaka gyali 4 gyokka nga tuli mu kubeera mu lutalo olw'okubeera nga tunoonya omwana. Kankuzanyira akatambi ka sb4 katono nga tulimba then tukomewo n'olutalo mu makkati ga ykee benda ne Winnie nwagi. Oba mwabali temuli ready nti wano mwali mwagala webigambo bibadde bitambulira ku mibadde bingi. Ekyamazima ajjukira Valentine y'omwaka ogwaggwa naweereza mukyala wange ebimuli yali kumpewo wano kusanyuka yakaba nakola statement nange yankabya gye nnali yakamasa mukama atuwe abaana. Ekyamazima twali tumaze emyaka 8 nga tunoonya nga tugezezzaako ne bigaana. Kati mukyala wange yalina fiya nange nalina fiya natukesera nankamba naye kiki oba nina ekikyamu oba kino tugezaako mu basawo batwagidde abasawo b'enjawulo tugenda tukola buli kimu naye nga abambuuza tugamba tetunaba kwetegeka kituufu. andi kino kankigamba omukyala yenna ali eyo oba omwami naddala abaami balina challenge awasa omukyala ne bamala emyaka 2 mwaka gumu atamuzaalira nadduka emisinde nadduka bannange mukola kikyamu olumu Katonda tannayagala oba olumu tayimu gye batannatuuka. Nze nafuna challenge ng'ofuna mu comments oba mu inbox y'omukyala najja naganjagala nkuzaalire. Ndowooza Ssaalongo mumwewuliriddeko. Ssaalongo mumuwulidde yagambye emyaka 8 Anteira avuddeyo n'amutereeza n'amugamba ssebo gyali
emyaka 4 gye twalindira abaana gye twabeeramu nga tuli mu struggle ez'okunoonya oluzaalo. Oyo nno ye mukulu w'SB. Ffenno tumunenye katono, abasajja tetuli balungi mu keeping records, n'ate abakyala bamanyikiddwa mu ebyo, babeera ne buddayali, bawandiika buli kiramu. Ate mawulire amalala, ye omuyimbi Winnie Nwagi atabukidde ykee benda. Abadde ku interview era nkusaba omwerabireko mu kana akatambi. Luno nno olutalo lwe tuyingiddemu lulabika lutalo ssematalo, kubanga Winnie Nwagi mummanyi mwenna nti tagenda, ate ne ykee benda naye kennyini tanyigirwa mu ttooke. Kaakati katuwoomerwe olutalo era nkusaba weerabireko kana akatambi nga Winnie Nwagi asabula ykee benda. Okwongera okubategeera ne waki bakola bye bakola. Winnie, we have a new project. Let's talk about it first. Yeah, okubye nnyo. Still Okubye my nnyo. yeah. Tachali mpya nnyo but kewazaako amma ykee benda n'agamba naye Winnie nawe olimba ozizzaako okulimba lwa munno mangu. ykee benda yagamba. ykee benda was concerned. N'agamba bannaye mwanguwa. Anzijeko olujanja. Anzijeko olujanja. ykee benda akujeko olujanja. Ate nga anzijeko olujanja. Kayogerere ko bannira. Naye nsobola omukubirira ne mugamba ne mugamba mukwano. Bijjo simanyi nti go wakyogera. Bijjo manyi abantu generally be bagamba. ykee ye yagamba. ykee yagamba Winnie naye nedda abayimbi namwe mubeeremu ne time, omusajja ataddemu akasente. Yabeere ne time mu career ye bw'akolanga n'omuntu kolabo akiwe time gy'ayagala. So any other project around the corner oba tukyatambuza luno? Butereevu embeera bwetyo bweri ku sayidi ya Winnie Nwagi ne ykee benda. Tusuubira ykee benda okwanukula, jjukira ne ykee benda tanyigirwa mu ttooke, ate ye Winnie Nwagi oyo ye mukambwe n'okukuba akubira ddala. Katulinde luno olutalo lugenda kutunyumira, lugenda kubeera lutalo lwa tabo nnyo nga bw'okiwulira. Netamala emirundi Junior alina kyatugamba, mbadde nkusaba omwerabireko n'oluvannyuma ate tukomewo mbeere ng'ate nga mbasiibula. Gwali ogezeko ekiro mu butale Owino ne Nakasero, genda y'ekiro ojja kusanga abakazi bali mu sax baziyita batya owange, sax baziyita batya mu Luganda? Obudeeya. Ninga omukazi asula mu kadeeya ne lw'abaana banne embeegayiridde. Mwagale nnyo bamaama bammwe. Omuntu akusitula mu lubuto n'akuyonsa n'opama n'asangula nga takwenyinyala. Nze Junior nina weakness ejo. Zanyira ku maama wange. Awo tuba tujja kukomayo. Aga Katonda mu ggulu awo ojja kulaba nti ndi mubi n'okutta nsobola. Nze nina omutima mugumu. Era nze tunulira abantu ne mbasaasira. Bo ne balowooza be bansaasira. Nze nsonyiwa ku buli kimu. You can take everything I own. Osobola okunzijjako erinnya kati lina makulu. Osobola okunzijjako buli kye nnina. Motoka, ttaka, mulimo, ebyo tebirina makulu. Omuntu bamugoba ku mulimu n'afuna omulala. Emmotoka zikola accident n'ogula endala. Naye maama yatagulwa. Teri ssente ze batunda maama ab'omu munsi. Maama we asobola okukera n'akuwa taata omulala. Naga mwana wange eyo si gye bakuzaala. Naye tosobola kukyusa maama. Ne bw'olikola ssente ne zituuka ku ggulu. You can change it further. Bangi nnyo beesaaze nga babazaala si be bataata baabwe. Life n'etambula naye teri maama gwe bagula. Maama wo oba musiiwuufu oba mulema y'oyo eyakuzaala. Sooka omuwe respect kubanga emyezi 9 yali asobola okutta. Kaliza abantu basanga bampaana waana. Junior, simanya Junior, wasobeza Junior. Eyo mama ange yalina obbingamba kwa gwe mazito ina kyommanyiiko.
nosanga idiots discussing about you. They don't know anything. Tebamanyi ne munsi wajjamu otya. Bakulabidde emyaka 2-3 beefula bakumanyi nnyo olwo maama wange eyanzaala. Eyandabirira nga n'obugoye sina nga atambula ndi bwereere. Naye nga tavangayo okugamba nti bannange omwana wange mubi nosanga embisi buno busendi. Kasajja gwe bw'otanneesonyiwe. Kasajja gwe sendi bw'otanneesonyiwe. You are quoting murder. Faba mu emitima gyaguma teffe tulina obusungu ku mitima. Lwakwa mutula batuseka. Naye bye tuyitamu temubimanyi. Temumanyi bye tuyitamu n'abazadde baffe naddala bamaama baffe. Nze bwesanga omuntu ng'avuma maama w'omuntu ne bwe mba simanyi kibaddewo olutalo ndwenyigamu kama maama kintu kya muwendo. Tuddawo ononye Teddy n'abaana bakaze bubi obutalaba pasita Bugingo bamwagaleko ki? Really? N'abaganda bagamba nti omuntu ageya nnyoko ng'owulira. Omuntu ng'ayagala okujja emize ye muntu ageya maama wo ng'owulira. Oyo oba toyina ky'omwagaza. Ne bw'aba alina sente empitirifu. Omanya abazadde omanya abakyala be batulugunya mu bufumbo ne bamukuba ninga abeerayo wammalu abaana. Nze bwe nyenze enkula ate bwe nyongedde okumanya omugaso gwa maama maze kkula. Ya butereevu oyo ye Tamale Mirundi Junior atulojjera obulungi bwa maama. Mu butuufu teri kirungi kyenkanankana maama, teri kirungi kisinga maama. Maama ye yeesigaliza ekitiibwa nga bw'agambye. Maama taddizibwawo. Maama asobola okera ku makya n'akugabira taata omulala n'agamba mwana wange si yakuzaala wabula ono yakuzaala, naye ate ye maama tebasobola kumukyusa ne bw'oba ofa otya. Junior yoyo ng'akulojjera obulungi bwa maama. Nze nange munnange nonkongo njagalako obuzibu, kwata ku maama olyoka olaba ettagali. Maama tazannyirwako, maama taddizikawo. Kale oyo ye Tamale Mirundi Junior ndowooza mumwerabiddeko butereevu. Nyongera okujjukiza nti obadde kujjika media era nga gwe nawona tabakulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okomentinge ate era osharinge. Terabira kutandika o notification bell yo butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba wosanga akalango ndawuna tokaskipinga kubanga engeri gy'oyinza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like. Mwe abatulabira ebweru bw'eggwanga kusana mmwe abatulabira wano waka mu ggwanga Uganda, nyongera okubebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Omukama abampera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Tukyakomawo n'amawulire amalala mangi nnyo agookya agaakagwawo gonna ogenda kubeera nga ogasanga wano ku Jika Media. Ky'oba okola gwe likinga video eno, subscribinga, commenting endowooza yo mu comment section bw'oba olina kyonna ky'owabula, era butereevu tujja kubeera nga tukomawo n'amawulire amalala mangi nnyo ddala wano ku Jika Media. Kale ku ssaawa eno munzikirize nsooke mberekereze mubeere bulungi, mweraba.